This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda musa kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndiye kuno ndiye ara bora babaddi abachala wale somero mbenye mbuto katonda ya chembuto genda wedi waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonse kamukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omugugwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you'd want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Chiri chitya awai sibyangu ruto nga lukugwako sibyangu kasuku chichi obulamu ngabo wabubala sibwe butambula buleka bugenda bucyankalana chichi obuzibu ki ndi mukatubagiro ka byasimu njagala sente za bwangu naye kati waki tonkubirangako ebyo bintu tubimala buli lunaku jangu nkutwale tofaayo jangu nkutwale Haji onaze kwewola asiza nnyo okimanyi bangambye ebintu ntono nnyo just logbook national ID bank statement yokka mu ssaawa 10 nezi nakuba nga afunye ssaawa 12 ojja nga olina sente kati ate waliyo ne website yaabwe www.deltacash.ug osobola obijjulizaako okwo byonna kati sente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba oluseke Ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba Ruzungu. Ruzungu tugenda musa kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndiye kuno ndiye ara bora babaddi abachala wale somero mbenye mbuto katonda ya chembuto genda wedi waminge yabawereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonse kamukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omugugwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Kasuku live okitege ne bande tadise MC Mayor live
akantu kye katukola katwegeza bottu tabaganda tukajja kutula omuntu lumwana bamasimu ogenda ogira bwoti interview gy'otabulidde essaawa bbeka tabafuta gera mu views aga eno business bagamba entadde omugwambulago business yo kati nga sikakiddwa nga tulakiddwa nga ntegeera bulungi eno business ngitadde ogamba otya muganda yetu muganda ogamba otya MC Mayor nsanyuse for the first time for the first time okutuulako n'omusajja ow'amaanyi mu ggwanga jikira we twasembayo okulabikira mu video fembi twali mu motoka nga gwotudde mabega oli bwoti era abadde genda kukujjukiza oli bwoti neŋŋamba nti bakube essaalongo tuba tusala nga tugenda twali katwe nkuleetera ekirowoozo ekigamba nti naye njagala kutegekayo ekivulu noŋŋamba awo nno otandisa okulowoozamu omusajja omukulu kubanga eriyo abantu bwe boolina nga bandyetaza okukuwayo kasente naye nga tajja kukakuwa bino byaki abantu gye buba ne gye bwenkana tubeera n'abantu baffe abaagala okutuwagira naye buli bw'obeerawo mu bulamu nga totaddeewo nteekateeka yonna omuntu kwagenda okusinziira okukuwaayo tosobola kufuna ssente okanya kuwoza abagagga mbayina bonze ndi okyaliwo abagagga n'obeera nga sewo kituufu obayina nina mukwano gwange alina abagagga naye namugamba muganda wange ojja kutuuka okugenda okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'owoza kimu nti nno mbadde n'abagagga kulumbe bajje bazipakire naye nga tolina kyobajjeemu musajja wange oyo alina enkola ye agenda nakubira essimu n'akugamba jajja suuna nti wangi obwavu bugenda kunzita nti sooka ojje onsange ku papaazi n'ogenda n'omusanga obwavu bugenda kunzita sooka ojje onsange ku papaazi n'ojja n'opaakinga emmotoka n'agiyingira ne mutuulaawo takubuulira nakyagenda kukola ng'ajjayo essimu Oh, Mr. Kamya the Don. Ogamba otya? Ndi wano ne muganda wange Suna Ben soko mulamuseko. Kole ngakira. Oh, saba je baliko. Suna Ben wangi. Yegwe walenga shakalijo. Bali wazo ngakijikujjako. Kakati tubadde tuva hoima. Emotoka netusikirako wano ku gundi tuli wano tetumanyi kiddako kati kati gwasalawo gwayengeri gye tuva wano kale katunakola ki tulina baba waffe Kampala yegwe baba yegwe ogenda okola emitwalo 5 gatika webale sebo otujja kukuba tugenda kuyitirako ne ku gundi wano ku Namawojjola se tugende kukoko gashigira ngashiga agameka Saalongo Kabogosa ye bali ku taata ndi wano ne Suna Beni kwata ya mukuu wako siye bali ku Saalongo Saalongo akawuliriro muganda wange mwetuliye emirimu gito kijikujjako kakali ate alabalaga mwawukana ne muto ng'ayina miliyoni 2 nga ziri ku simu awo nga gwe yayise yavuze abafuta kati gwe ng'akuleesenga kodi kakuleesenga kodi ereetera oli okutya aweerezaayo awo 5 ku simu eyo aweereza ku gundi ku yooli ŋŋamba bwe mumala okwawukana ne kyaliwo mugabana kiwato kyekirungi kyalina awaba bulungi mugabana kiwato katuli awo tuba tuli awo tutudde ne mugana ne munywanyi wangi amazima abagagga oyina bangi nze omusajja wange owe nga nakatandika nga nakajje Kampala nteekeka obuvuluvulu obutini yampitanga naŋŋamba jangu tugende nkutambuzeeko eyo gundi tugende nkutambuzeeko mu bagagga bange ewa Kiseka ne tugenda nakutwala mu abo bagundi ba Silivia nakutwala balongo windi nakutwala mu bagundi esandi yanga bamumanyi wonna watukira natwala ewono Saalongo omusajja wa Lavanda omusajja wa Lavanda oyo yampa miliyoni emwawo chapu akulabyeko nga naye muto yasookayo wali mukwano gwange bamuyita DJ muto bubaji wabugamba kati DJ muto atuukayo yasookayo takukiriza kwogera yayogera
wo tusanze okulaba Mr. Gondi Mr. Gondi tusanze okusanga nti nkulembedde mu musajja wange ono nga tebamanyi nakumanya ebiseera ebyo nanga musajja wange ono DJ naye akunganya abantu ono naye bambi talina sponsorship atayagala okira tuyise wano ne mugamba nze nina baganda bange balina akasente tuyiteyo bajja kuwa ze chama tumpanga omwana wuno tumusindikemu okukulanga oli akira mu safe banange ninawo agaataano nga mukunganya nga muteeka mu gundi nga mugenda ew'omulala mugenda okuva ewa Kisekka nga mulinawo miliyoni nga 5 nga muto yakikoze kati nentula ne muganda wange we mutule muganda wanti wangi olina abagagga bangi naye abagagga bano busobola okukya nga bakuvudde mu ngalo bagenze bati ate abagagga babalaani aliku ulina kiki ekitambula oyinza bakatobanyo emboozi zo bazaagala kituuka ekiseera ngaemboozi tebakyazaagala okitegeera my brother kati muganda wange ndi wangi bano abagagga bano bakwano gabe naye boona aba tutaddeewo nteekateeka otwanjirayo ne batuwa naawe baako enteekateeka gyokola abagagga bano basooke bajje tubalabe batuule walinga era musajja wange oyo akiriko era nze bwe wampabula twali mu motoka nkugamba kati twali ffenna ne nkugamba naye nga muganda gemusimeyo okoze erinnya tuwulira nti faani beesi ye esooka yabasibe beruzira okanatabate mukama katonda naye nga anakuvaamu ganakuvaamu kati bafaani balya omusajja ono alina bafaani naye bali luzira buli muntu ava eruzira nasanze eggulo ku mafuta omusajja mbadde mwerabira omusajja ampadde emitwalo 10 namusanze eggulo ku mafuta musajja ngaalabika nasa nemmotoka gyadava nga yabbeeyi naye olwandabye najja musajja gwe wantambuliza obusibe najja nambuuza ebusimeya ku KBS tiringisha wantambuliza obusibe emyezi 9 mbadde luziraawo sijja nga kwata musoga gya emitwalo 10 okitegeera ninga asirirwa ku sipapalumu sipapasiribu gwakolobo nga kuba sebuufu nga bulijjo ze batambuze obusibe okitegeera muzee tali kwate mu motoka nagamba nti kwata ati wakalaga yiyo gikuwadde ekituufu musajja ava eruzira nga akukulira ebibye nti lwe balinta oyo omwana kati zena ne kakodi ke natandise lunali tumira bafutu soja ba political prisoners kati nfunayo ba public figures ezo abamaanyi agamba ati omusiba bamuganda ngesebuufu obusibe buggwa kanyampisa na buyonjo one day one time kijja kuggwa teri kitagwa agamba ati muganda nge Brian White manyi nti obeerako nnyo ng'otumbudde bwe bali kubanga otumbudde KBSTV embeera netambula malidadi agamba ati sipapa bangaye bakweta mu kooti naye bwekyoba omanya nakugamba kitwale nti omwana azanyisa ka remote ajja kunyiga epesa lya next nga tagenderedde wekange ng'oli bweru odegede My plaza tekati nkulaba okutta akawanyi oli mukugogola luseke oli okutta akawanyi my brother oluseke ng'olugogodde otegedde okutta oli mukugogola luseke kwegamba okategedde what taddamu kugezaamu ng'ogola one day one time omusajja aligenda n'avaayo ng'anoonya kayaaya akakabadde katambuliza obusibe omusajja aliwa kale nno mu mbeera efaanaganako bwetyo naye nkugamba nti nno abantu abo olina okubaako ekintu kyoteekawo obakoole bajje oli abeeko engeri gyasinziiramu nga alina wasinziira poza mama fiina mulina poza simanya bulwadde mulina nebuuza abagagga bano naye kyenategeera abagagga banyuma nnyo kubanjulira kintu tinawo kino olina strategy kinteekateeka ngoyite wayasini nga kwaye ebbi okitegeera ogere wagundi gyolukwalire property tebobbi nogenda ogira bweta so ne suuna kyaliwo kijjamu kaluubirira leero okumusumbwa ng'omusaba iro basuuna gende nange tebo ngifunye ate takomye ku teba gende tenja kubeerawo kati olaba gundi ezo tiketi ezo zetukubise ezo osobola okuzikwata nogamba nti kanyingire oba ewa Kisekka oba kangende ntabaala abantu bange omaze bawandiika wansi bwoti nogenda n'omugwako nabugwi obugati madamu siribya autoparts gye baliko ekivulu kyanga nti kino kisembedde gulira ku bantu hagerogera tengakwaddeyo ataano nagulayo ezo ataano in fact abantu bannyonnyole suuna nti ekintu kino tekiba
bawuli oluseke nti kusabiriza kati fa abamu obwongo bwaffe bwava kulowooza okusabiriza onoonyayo kintu kimu mu mwaka ekikugatta n'abagagga bano b'oyita mikwano gyo ne bakikkolera abasajja baguzimbye amayumba naye nga bagazimbye mikwano gyabwe butereevu bakyusiza obulamu abaana bebasomye nga basomedde ku mikwano gyabwe butereevu olwo lwe muyita oluseke kati ffe twalwa advansinga okategedde timpayo sona bene mpayo 5 batuuka ne babikoowa nyinamuka agent omuntu osobola okumusaba ano omulundi ogusooka asobola obutaba mubi n'omuddamu ogwokubiri n'ataba mubi yes ayinza obutagumiikiriza mulundi gwakusatu asobola obutagumiikiriza mulundi gwakusatu n'atandika okukusala ebikuubo kafuuse kamanyi okitegeera muganda wange kafuuse ate oba kati era ffe nze naddala nze era nali mbinyumyako ne muganda wange embazi ya Tony era nangamba naye embeera agiyitamu ffe tulina abasibe baffe betutamanyi na kumanya oba olianga omusibe akubira essimu ngaagira gye baleko waliwo ampaddeko wano ku simu afandeko wa paloti sina sabuuni sina gundi ine essimu ereeta opaloti okoloti ng'osindikako oli wayisewo ennaku bbiri gundi kati bwe biti ebyo naye olaba otuuka ekiseera n'olya nga weeganyizaamu wakimanyi musibe n'olaba nga wayisewo weeks 2 erazeewo kati n'olaba n'owulira essimu nga gundi alonze afande gundi waliwo omusibe wano agambye bamuyita gundi afande okyali nayawo kanzire mukubire katono nnyo olaba otuuka mu mbeera neweeganya omusibe oli musibe morova nga naawe okimanyi naye olowooza gweomuntu ayina emikono akeera akwana n'okukwana ayina ebigambo ebisobola okumatiza omwana ow'obuwala n'ayingira mu kayumbako naye bannange olaba singa sayansi gwe tussa mu kukwana okumatiza omuwala ajja ayingire mu kazigoko sayansi oyo nze nagamba bwe nti sayansi gw'otandikisa olunaku omukazi lwakuwa ennamba n'ogikubako n'osumweyanjulira nti nze gundi gwewawadde ennamba n'omukonviisinga n'atandika okuwa obudde nga mwogera ku ssimu n'omutuusa ku levo y'okusisinkana physically 1-on-1 ne muva ku levo y'okusisinkana n'otuuka omumwatulira ekigambo nti janguke wange ate no janguke wange kirala naye nti omusajja akonviisinga omwala tuyingire loogi ekyo ku myaka gino gye ntuuseeko y'emu ku ntiisa enzibu enkaluubiriza okwatulira omuntu tugende mu loogi era abasajja bannange mbatya amayingira n'amafuluma ga loogi baŋŋamba mazibu ekintu ekyo kyenkanankana ng'okwatulira omukazi tinafunyeyo munno onfuna bulungi abasajja yagamba ekintu kyotazajjiranga kwera netuli basiraamu kwe kwatulira omukazi wo buli kadde oba olowooza otandika okwisiza mu ngero ajati wangi seeka oyagala okyatogama oba nindemu nga leero akamba wangi seeka kati nyina ekintu kyojagala okukugamba eseeka naye yo nyama wa bude agireese aliwa oligula wadde enyama yagireese seeka bannange webalegula kanyama nayo kyezaako akamu akalala nendeeta kasupu nviiri ezo nno zo ndowooza tuyiteko ddi mu ssaalo kyona bannange onjagala ennaku zino olaba otandise okulaba enviiri abasajja nga tebafa ku nviiri ikambuuzeeyo omanyi ajati bannaye badde mbasajja bannange gyetubeera mu sawuni gundi yawasizza omukazi naye baaba mukazi we ani yawasizza ono Swamadu neseeka omanyi ekikunjagaza era nze buli lunaku olugira buli bwempunzika omutwe gwange nga neebaza Allah okumpa
musajja gwo okoze fujjo lingi naye ebintu by'abakyala byaku okoze fujjo lingi naye ebintu by'abakyala byagaana ekyo Mukama Katonda kimwebaliza seeka era kinabadde njagala okugamba tujja tutambulako ffenna njagala kutwalako ku Valentine tutambuleko kyebadde njagala okugamba ekyo nange seeka weebale nnyo weebalire ddala kakati tolaba awo kati omusajja alina abakazi abangi awo walabire ennaku neweebuuza ogenda kutambula nani olikaani kitegeereka nange weebale nnyo okubeera nga wanondayo obadde olina kyogamba ekirala nina mukwano gwaye Kalema kugaebyaka nga toyatulaga Kalema yazaala abalongo tebakulira bwene bagamba Kalema nti nno kubimu byolina okusooka okukola kwe kutegeeza omukyala ewaka nti ate twazadde abalongo zeemu ku bulombolombo nti singa abalongo babe ebbali ate nabakola siteepu yonna ndala sooka otegeeza omukyala ewaka nti mami twazaddeyo abalongo bamanyibwe mu nju waliwo okulya dokombe nesowaani tobanyigwe muganda wange kyali wali musajja mukulu yakoma ewaka napipira nayingira enju bwafuluma bwasitula ensiniya bwazizaawo bwasimula sideboard bwayingira bwayingira obuliri bwabufuluma bwalingiza mu kitanda wansi ng'anoonya watandikira okukyogera abalongo kati tyabasajja suuna akugamba nakukwana kubanga kyetutya mbakazi kyekiriwa bw'omala okumugamba nti nkwagala kyasooka okulubuuza toli mufumbo kati tyomusajja akonviisinga omukazi n'amuyingiza loogi ng'omukazi tafudde okumugamba lwaki tetugenze wa kubanga ekigambo ekyo kizibu leero bw'osanga buno obukyali obuvubuka obuwale kakonviisinga tuyingire loogi jukira omanye wakanya naye omuntu ati abamu kyali wange yange atamenyeka atandika okwetuma engende ez'ewala batambule bonna mu mmotoka bwe muba ejjinja tolina bwogenda kumugamba nti tutuddeyo Kampala kazigo kategedde kati olina kwetuma ngendo olaba obwenzi bufuuka expensive awo olaba loogi bwogireko ebakiidye gwera gendo girogeze mubeere apukantule wale ebadde yabitwala ebiri ogitaddemu amafuta olina okudda mulina okunywa naye nga kikyofa kyava olaba obwenzi nze n'obwenzi onaakwata ino nze eri Mukama yakusaasira Mukama mu bintu byenkwebaza kumponya okulaba nkana wange era kyali wange obwezi ekyabumujjako kimanyi baguguba bali mu bidongo ebyo mu bidongo byamu afuna akayaaye bulungi bwonna bujjudde ku kitundu ngakankatwale mu lusuku agenda okaganzika mu gundi okebasa bwati beefukula wulira ekiwunya ng'akaana yakabesiza mu mazzi gayakebasiza bagiyita mpitambi Uganda my blaza omuyaya agenda okugira bwati yagakubyemu evivi kaliko agakubyemu omugongo ayina okudda mu kikaali abaddaga b'ebyalo nkuwadde kitabaazi nkuwadde bukunda lusaka lwa mmese labalaba okuddayo badde bamubuuza kyekiwunya bisakaabwe emitwalo ebiri fune ku t-shirt eno simanya ngudde mubayaaye ngudde mubayaaye ne bampamira twasirwalira buli eri waliwo oluyimba lwakikibijigiri oluyimba lwakikibijigiri baluyita mbalyoweri naye badaga ekisajja kikibijigiri kyayimba okuyimba ogwo omanyi kati bano abasajja bedda baalinga bayimba enongo yaabwe yafubanga nnyo okulaba engeri gye bataabeeranga na vidiyo nti agenda kumala oluyimba akole vidiyo yagendanga nnyo okuyimba ngaakusiigira ekifaananyi naawe otandika okukola vidiyo eyiyo mu bwongo obwo nti basudde bwe yabanga ayimba ku pirisiira
aina yayimbako ku kiyimba bakiyita Pirisira ng'anyumya bwe yakwana ekkaze kadde n'anyumya n'ensonga eyakimukwanisa yakinnyonnyola ekikazi n'agamba nti nno lyali kkulu bulungi nga bwatufu nga naye muganda wange lirina ekkolo kyeki ebbina lyalina n'amaanyi gwate ssebo ng'eri entumbo gye tikoowera kakati gwe awuliriza amaze okusiigira ekifaananyi ky'ekkazi eryamutengule nga ne bweba vidiyo tewetaaga kugiraba amaze okusiigira vidiyo sajja babanga bayimbi abo yagamba lyawaliriza omubuuza nti naye olina emyaka emeka ko Pirisira mbu nze nkulamba linda nyambo njige kagamba n'akulagira ddala nti lyali kkulu likula mpola liryawo n'alyoka akuyimbira Pirisira ng'okola ki ng'omulaba kati Kibijjigiri alina okuyimba gwe yayimba nga nagwo gulimu embaga nga gw'onyumizaawo kati Kibijjigiri yayimba yayina Gwalajjana lyeyali yeegoota abo kwegoota eggwalajjana eryo n'alisaba nti nno aliwase ne lidda mu byokwenyola nga bino bwofuna akawala weoyagala okusetoliga ko kagaanye era ng'abawala bimwekozaakoza nemufiirwa abasajja tulangira laba bookera n'ofiirwa omusajja nga MCA n'ogwa mu yaaye wa booda kitegeera akuzaalamu omwana takatukabira bannange njagala buyanyame maaza lwaki ng'olesa omusajja nga meya uno sinakyama tubegayirira nsaba nkukereki bumeya mwe baserebwe tubeeraliikirira kati ng'ozunga n'omulimi ng'emmwanyi ekala mukwano omwana akifulutuka n'omutunuulira waliwo nno n'ababyogerera mu gundi mukadde kale nange nali nagaana okwagala baserebu era mwana gwalina omukisa babinyumiza bunyumiza kasuku ye yabinyumiza kakati ebintu ganko kasuku yabinyumiza ada akyaswalira ande baba kuluno mumwerinde mukama katonda kuluno mumwerinde naye kati mulinde kasuku party tuze banyumiza mmwe oyo mugenda wabadde ayogerera amabina mulinde kati ekigambo ekipya kyanagundanga waati byabadde ayogera amabina odanyumiza emboozi nagamba nti omwana ayino kubanga asooka tayogera amabina yabuyitanga butuuliro oyogedde ku mabina yabuyitanga butuuliro waliwo abantu abalala bambala ennaku zino agenda okuva mu kinabiro nga naye si kabina ate bange si kabina agenda okuva mu kinabiro ng'akendedde akozze agakangiso kengereko mu kinabiro babwambala bwinga bwabubayika bwakunta bwe kyansobedde tojja tukozesa ensobi ate mbunno bagamba mbu kati era mbwaba avaayo tasooka kuvaayo yenayina mu kinabiro asooka nayisamu omutwe kaboggoza jaketala kaboggoza gwengo kyatunula nze nti nina ensonyi kaboggoza jaketala kati olugibanyulako olumbu ng'alyoka ajja olensonga aba akendedde mwatu abaana babikola nnyo ne bwebeera social media eno osobola okutomera omuntu ng'olaba bulijjo alina ebbina ekyo sebwato yakinyumiza ng'osobola okutomera omuntu ng'olaba alina ebbina mbaziira wamma yakiŋŋamba nze byange babingamba bugambi sirina ogenda ebbina ku social media omwana ayogera bwati n'ogamba bannange tufudde oba waliwo gundi eziboosting ebbina waliwo eryansobedde ennaku zino eddala n'obuguutana n'onoona n'omuntu ku airpoti mbu ng'ononye muntu ogenda okulengera ajja n'ogamba yonoloza linda ye muwajjuma ono ogenda okulanga ate kasimalira akalaga nti ntuuse noga muganda waani nga yeye baana balina engeri gye bagejjera mu social media yawe nze nyina linalabye mukwano gwe lyanyumiriza ebbina litumbiira liti limusika muno ne kabeera ng'akasuwa mu bbanga tekenyeenya tekakola kisaaka tekumanye buno bugologosi batambulanga bugologosi buno nekazino kalina nga gye litumbiramu bwe riti ate sikanakategeera akantu amulendoza oba empale yerisika ngeri bambala upale nga kika kya bbina kipya nze lyansobedde eryo likola ng'akasuwa nalaba ebbina erandani naye nga teryenyenyako wadde nenkoona ku mbaziira mpola ye munywanyi wange bwe tunyumya emboozi gama mbaziira mpola kyusa omutwe mpola muganda wange twatunuulira ebbina naye nze bunaku nkubira ku mbaziira ne mugamba nti nno okuva ebbina lye twalaba erandani eddala n'agamba badde sinaliraba
tuddayo London mu gw'omusanvu twesunze kuddayo ku restaurant ewe twagenda omukazi oyo anadda kyebateeka mu bubina bw'abakazi bate kyakunyumiza mbali owere gundi kati kibijigiri kyayimba oguyimba baguyita mbali owere okuyimba ogwo nga kibijigiri yali anyumya ku mbaga ne ligamba mbu lino omuwala lyamwesibako bamuyita mbali owere limuwase omuwala n'agaana bw'agaana ne ligamba nti ne liyayo omulala mukyala awo ne limala gawasa nga liraba likulirira kati wamala gawasa bakola embaga bwe bakola embaga naye nga omutima gusigadde guli kwoli naye nga agamba kamale gawasa kubanga nkula ngenda ate nalinda kunyenyanga kedo omusajja yatuulanga ku kituuti bw'ati nga neono gwali naye tateredde wabula nga atunulatunulako mu audience eno alengere ddala mbali owere ku mbaga yazze kwegamba mbu mu mbeera mbu wakiri kigire mbukigumire ku oli ali eri naye nga atudde wano aliwo nga kiguumaaza bibaawo nno nagundi n'abakazi babyogera n'agamba ati mbu asobola okubeera n'omusajja omulala naye mbu nga tamufiiringa mbu nga ate alowooza sinabasajja tukitubeerako gwe kyali kikubeddeko ku mbozi gye wanyemeza ku joyster kale nze bemba nkola ne kasuku tampayiriza kasuku komawo kule gundi ebigira pakati bana abantu wano kale kasuku tampayiriza eyanyumiza yali mulala naye ngamba nti abeera ku muntu onfuna bulungi abeera kogo gagwalowooza mulala kati bambi gwe losirika amanyi kolowooza anyumiddwa kumbe ali kunagirinya yamutuusa kaguwa era girinya gwaliko eno ali kunakawombe buli walowooza kaguwa nagirinya nga yakola alaba nagirinya edizajetomenya jakutegeeza ti omusajja asinisa amannyo olaba ali mu kumaliriza eno olaba akunyweza eno akutte nagirinya gwe nakawombe egolooza mbuno oli bulala era mbuno baŋŋamba mbu omusajja mbu bwe mubeera mu nteekateeka eyo ng'olaba mbu azibiririza bwati amaaso mbu azibiriza mbu abeera azibiriza gwakuveeko gwali wano akuveeko gwe asike oli nagirinya asike namwanga meresiyani gwe yasanga gundi ekankamba koki n'ataba kati gobeera wali bwami nga weemazeeyo kumbe mbu obwongo bw'omusajja mbu nga buli walala mbu bibaayo wamma bituufu nze akunyumiza naziika ne kulumbe naliyo setula embozi my brother kati bibeera kati munnange ng'osajja liba litudde kugundi ku kituuti mbunga litunatuna lirabe oba gyali eri mubali owere mu audience mbu ligumire ku ye mbunga ate ono omukazi atudde wano nga tirimulaba mutima ne guli bugujja abanange aliruddawa erikoze lutya mbu kakati akaddeko kogenda mu kisenge okukyusa mbu bwe katuuka akaddeko genda mu kisenge okukyusa akaddeko genda mu kisenge n'okukyusa akedda kalinga kambazuulu si bye bino ebyaffe eby'ennaku zino mbu bwe bagendanga okukyusa bakyusizanga ddala kebagamba mbu nno abalogozi bagenze mu kisenge abagole bagenze mu kisenge omusajja yatwalangamu awaka yakwatangamu awaka mangu kabulojobu awo amakansi kalumanga entugizo tulina omusajja waffe tumuyita ow'entugizo yetya yatugamba mbu bwasimba ng'aloba ate wasimba aloba yakula atya wantugizo yagamba mbu mwepanka okubba abawala mbuze temusobola kunzibako mukazi wange mbu emirimu gyokka gyenkola toyinza gisobola netumugamba utya kiki enyo kyoyogera nagamba nti ye nembuzi kyanjawulo kyoyina nagamba munze bwensimba nga ndoba ng'embwa embwa gimanyi anti embwa nga wasanze ng'eri mu kikolwa mbonebwogikuba emiggo twanyumirwanga nozikuba mu ggobe nga okwewandulayo kizibu naye nga ne bwogikuba kibooko tesobola kati mbu ye wate wakola era tumuyita ow'entugizo enkodi eyagira kati mbu omusajja bwatuukangayo tewatugizanga kubanga mwali mulina okudda mangu
kati mbu akadde k'okuyingira mu kisenge bwe kabatuuka kyo tekyayingira kyadduka kigenda kyadduka kiyingira bitooke mbu ng'ekkooti kigikuba ekikalu nga kigamba ono omukazi atazze ku mbaga embaga enaaba etya nga kidduka ku kazigo ke nerigendako omanyi okugendako ku kazigo kogundi k'omukazi omulala omulabe omubuuze mukwano mbu nga tewazze ku mukolo kati nga ligendayo nga likonkona nga ggulawo mukwano kiri mu kooti ey'embaga mukwano nga tulabiseeko ku mbaga endi eri maga nkulabe n'ekyo kimunange ukozi bw'odu kono nti munnange mbadde nina obubaka bwendi mu kuwandiika obw'abagole bwe mbadde mmaliriza nkole ki mbuleete n'amugamba nti naye engeri gyozze kambukuwa obutwalire eddala obubaka obutwalire eddala kono embaga tenyumira nga sikulaba byali nyumidde nnyo nga nkola engeri wali akati munnange ate ekyesiwe kyajjira akwatemu n'afunamu enteekateeka n'agamba naye kiki sisooka kukwatamu kiki nnyo kiki ekitaliwo mumbu anti egwerera munyu tegugwawo ye kiki tugenda okutumya ekitaliwo kiki munange mpa musolo nti akaunti yaggwako ekitegeera munange ng'omukyala ngagamba nti ate kano kenkulabyeko nkuleke bwe nti onzireyo eri ku mbaga nga sigize ng'atwalamu olutwala kitaawo kyani kya kibijjigiri kyani kya mukazi kyani embamba okwata kitaawo waliyo abawala ababuna eddiiro mukisanga ki mukwano gwa yamugaago yamukubako gundi tokisussa otabadde nnyo gundi kikigwaso soofa nnyo nga bwe mpumulamu ndaboddawo toddabukaaba kaakati munnange mbu akazanyo olwaggwa nga musajja mukulu agendako mu kinaabiro mbu ye anaabyeko mangu azzeemu ekisuuti addeyo ku mukolo agenda okudda asanga omukazi engoye azinyise omukazi yanyika engoye muganda embaga kyekyali omukazi yanyika engoye muganda wange kubamu akafaananyi ng'obadde ogenze okulabako mu kantu ko nodda ng'engoye bazinyisa okola otya muganda wange naye oyinza kukola kidda siko bayita okukuba kati bw'oba olinamu akasente kati bw'osanga ebyaffe byekampala nti luca nga tolinaamu wadde ekuba nnyonyi mukolo guba gufudde njagala nkuwulire omusajja yagamba mbu yatweyanira ku buliri olwo lino litunula litya limugamba ki nsonga ki okoze kiki kino ndira nze maama ate ffe twadiba munnange era kati kibavudde ogenda nowasa kati ffe twadiba ng'engoye ziri waliki omanye okukwata ku ngoye nga zitonyera okukaziti n'asoberwa lyagamba mbu nakeesezaayo mu bulumi obutagambika embaga eri ekyakayimba nekigamba mbu nakeesezaayo mu bulumi obutagambika nasula nanjala saalya kyakiro wuwe omanyi ekyekiro n'ekyeggulo byanjawulo obadde okimanyi mutegeera oluganda ekyekiro n'ekyeggulo ekyekiro kiseza mumeka ekyekiro ke kaboozi ekyeggulo yemmere era bw'ogamba uli omusajja bw'okuwunya omusajja ngakopolinga nti omukazi takyampa kyakiro aba amummye aba amummye okaboozi batusingirako yamugamba direct atya haza teeka zuba eriizoba ndenda kukoraho ogarege teeka zuba eriizoba ndenda kukoraho kati abaganda ate kati abo butusiizeeko kakati nga musajja ng'agamba mbu yayimba nakeesezaayo mu bulumi obutagambika nasula nanjala saalya kyakiro wuwe twadda mu kuyombagana olwakyeyankola apatayiti bwe yava nenjabulira kakati byonna byonna biba bityo nerigamba mbu labayo enkuba wekeera okukinkola omanyi okubanga ozize ekiro kyonna obusungu bukutta tozeeyo ku mbaga enkuba nekeera netonya nowulyo ebire ewabweru enkuba y'okubbaati nerigamba naye kiki ennyo sembera morning glory mba ate nga libyagala lino lyo bibiri byagala gwowulira obusuubu ate omwana yangaateri kintu kinyuma nga mu kiseera ekyo ng'olina obusungu mu tayimu eyo nnungi nnyo ng'olina obusungu
era amaanyi g'okozesa gaawufumuko ntu yaŋŋamba nti yakwatirako obwe mu bwenzi ne mu kifo ky'omu gaafuluma yagamba kati kansooke nkwe kyobadde onoonya omusajja yagamba kansooke nkwe kyobadde okola ki kyobadde onoonya kiki esikuwa wano kiki esikuwa tekanaawa kiki esikuwa omusajja amaanyi agayimunkana ogajjawa emandwa kayimanga evuddewo okulinnya bw'onyumiriza kibijigire ezijjukira eseremba ye bwe yagaa Fred Seremba mba nsooba ntuuke mu kisenge ngenda okuwulira ng'ate omukazi ankema nga bwakendereza nti mwani wange gugu n'owandiiridde mulondo gwe nnyini nasooka nenfuna akatengo musanga nga n'okuwunga mpunze kyenva nyanguwa nenkuma akatala Matayo namusangiriza n'omu mwalumye awo akategeera we kakoba okudda engulu nali ndi ku kitanda ku ccupa nga Kamatayo kadduse bwadda ze nawulira mbu kaddukira iri mwankole yava ewaka nekyaliiwe ati munnaye kyali wange Matayo tukkirire obbe nawe otumye kukengi tubanga bw'omanyi abatunda omubisi batera okukyusakyusa abawala buli olukya ne ku luno Benamu be yaleeta mwagiraaliye ti atandekera pata mwana muwala nga yakula nganze buli lwampitako nendaba ebbina nga lazima omusajja omulamu otamufuwa kaamu oba bubezi na ttima kulira kyenva ntumya munywanyi Matayo nti lintegereze nti omwami oyo akuyita nali obwe lyantunuula mu munye teryamukanya ne lijja wendi ku bbali nkulaba awo bye naligamba obimanyi temummalira budde muli bantu bakulu tubimanyi eggwala ndisaba ngira ndirinda nakola tunaabiraba eyo nga linyuse nkulaba ze ngeri gye nali ewaka omufumbo ng'ebintu by'okulwa ebweru mbyewala nkulaba kyenva nyumya Matayo tewange gira twambuukirize nkunyumize lino liwedde munange tugenda maaso my brother pati wano lwekozeshi twayambuka mulumanya essanyu nga naawe bw'omanyi embwange eryabye ku ssavu kyenva nnyumizamu mutaayi wange enteekateeka zange wamu n'oyo omuwala nkulaba olwo nga ne pulaani nzimubuulira nti mukyala wange olugwa mu bulangiti bwebaka bwati atandikirawo ye kufuluta era tagolokoka okuggyako nga muyise nkulaba njagera otulo tumuyise sobe mpolampola ng'agenda mu kiyigo mpitemu bataayinzirayo ewa Bena eryanaliwala ero lintutta omutima nkulaba kumbe kwembinyumiza ssebo yeegomba dda mukyala wange mu mutima nafuluma akala ndaba olwabulirayo ko ye weebale ssebo tugende maaso my brother oli awo amasayize gagenda ate awo teepo akatabikakepineerya biteepu byedda byalinga bimanyi okwerya kati kiteepu wekyeriira awo nosooka ogijjayo noteka muliyo temunyolanga na ku teepu bulembe gwa teepu munange Matayo olwa gyendaganga wankuba ennaku Matayo olwateera ati mu bulangiti yatandikirawo okubanja bintu bambi mukyala wange teyagaananagawo ng'akimanyi bulungi nnyabo wange nti ali ne taata w'abaana mu bulangiti kaka Matayo kawuba muntu ne besikungiriza gyendaganga wankuba ennaku zigye nagendanga nnyumbi omuwala ate nasanga bamukwanye edda abalala asaalwayo ogenze okutuukayo kiba kitutedde ebyala by'obabaala obimanyi ku kizibu teriiko kyokka biruma ebyo ebyana bikutuuza mu bbala mpaka ssaawa 10 oba omaliri ngolooza guwedde ng'ate kitusooka ku baalasi nga muyingire 10 ate bosi agee tumale kulongooseza ddala tulinayo ka short meeting ne mukama waffe kaddakiika 3 okategedde kati obuzibu buva gwe kwagala okusitukamu mukanjira nebuzaabuza ngobe ku tulo ogenda okudda mwankubidde essimu zawe n'abatuuse mutufu nga nkwera ku mazemaze nga sikulaba essimu naye nga kanjijjeko nolabye ensi eno my brother kati Matayo ye olwatuuka gye yali agenzi bamukwanye edda abalala saalwayo nenziranga n'ennaku ennuma mbwolwatuuka ewange mu kisenge olugiri nendusumulula mu mpola sobe mpola mukyala wange aleme kumpulira nsange nga kyebase mba nsooba ntuuke mu kisenge ngenda okuwulira ng'ate omukazi akema
nga bwakungereza nti mwami wange guguno wandiridde mulondo gwennyini kubanga era bannange omusajja ku nteekateeka nga mpya yeetona maganzi bamutende buteddiza kati nkalaba mukamatayo gakasinzidde agajeyogoda olololo nasooka neefuna endowooza tosanga ndootanga n'okuwunga mpunzi kyenva nyanguwa nenkuma akataala matayo namusaliza wakategeera we kakoma okudda engulu nali ndi ku kitanda ku cupa nga kamatayo kadduse bwaddanze nawulira mbu kaddukira yiri mwankole ye mukyala wange yanoba n'agenda nga ntenda obutemu mpozi nettima amanyize namuwendulira kondo era yansaba sirinyange ewaabwe ekigere bwetyo obwezi bwe bwangoba mbu okitegedde naye kakati omukazi omunnyonnyolo tyasuuna mbuuzaamu awo wali ogenze kukola kikubanga katika confusion weeri wano omukazi nso mugambadde enfulu egenda mu ttoyi naye yeebuuza akasajja ebbanga lyekamumazeeko essaawa age bbiri eryessaawa ebbiri naye kale ate ebintu byensi eno bizibu nze ate oba olaba kale ate oba nze ne mukazi ne bw'obeera nga tokoze eki ne bw'oba nga tonsonyiye ggwe kennyini tetusobola kuddawo ne tubeera kyekimu nga bwe tubadde era gwe mu mutima gwo nga buli woba ogenda okweganzika ku mukazi wo ng'ojjukira nti kamatayo kamuliko kati kamuyisaamu egali kati iyo omukazi yagamba erisajja lino libbaali lyeryamuseeti ofuluma otya mu nnyumba nga tongambye kitegeeza akasajja wakasindika kaje katwale bwogamba banne mbadde ngezeeko mutoyi kati n'omukazi kimukalubira okugamba olimba mutoyi bamalayo essaawa bbiri kitegeeza musajja zekamumazeeko okategeeza olimba mutoyi bamalayo essaawa bbiri kubanga yabajjukira akasajja engeri kamutandiseemu ate era teri kintu kiruma musajja omusajja tiyalibadde talumwa singa mukazi we aba ayenze wabula obufaananyi bw'okuba ng'olengera ng'ekisajja kibikkudde ekitabo kiti ukalisitiya nekatiisibu nekitandika nekibala empapula nekiva eno ku gundi ku mata essuula 4 nekigenda mu kubikkulirwa zabbuli obufaananyi obwo bwokka ng'olaba nti ne bamukyusa ne bamulalamya ne bawebera kodi ekiwagiiso tya makansi makansi entugizo ye ennaku omusajja gyasinga okuwulira mu bulamu n'abakazi nabo baŋŋamba nabo gye bawulira ng'alagira omusajja asimbye akagere anti eriyo abanona ice cream kati akubamu akafaananyi ali ku ice cream omukulu ng'atabuse gwanuunako omanyi kati mbwe ebintu omusajja byaba akola ewaka omukazi era akubamu akafaananyi n'alaba nga ali kubikola ewalala mukazi yanyumiza kyane nga tinze kinnuma ice cream ono gwennuunyanga buli kiro bwenkubamu akafaananyi nti alina gyagenda olaba bwengwa mu byo omulala nenuna ice cream omulala bannange kaliwo ne yagenda ne bamutendeza ne bagaa nti owaayi omukazi genda omumatize n'asiigako akadagala wamala osiigako akadagala atuuke waka ate ono kwe yasookera yakanuunako yakaduudako omumwa gwakyuka ate omumwa gwagala kyetuusaako omumwa gwazimba tegutaliko kwagala okyetuusaako ogufuuse gulo naye va ku mboozi zibakunyumiriza obunyumiriza zijja kutuleetera ebizibu tandika ove ku mboozi zibatandisa okunyumiriza sinungi zijja kuleetera emboozi embuulire obanga tozirinako adiisi zeso my brother kuba kati gwokoma kumanyaawo naye kakati singa omuntu atandika n'atema okubuuza kino nakiri ddala oyongerezaako tebakupe obadde ja kunyumiza ekyaddi ate kyali kirungi onya kyali wange yagamba obwenzi bwaliko esitayiro nze ntidde n'okutya abakazi balibula
agamba wakirali kyetuusaako obwenzi bwayina obwenzi ku level kwali kati olwaba agenda kikola kyesimanyaawo naye yeewera nebuke makyanga tebaliyo ajja kubeetuusaako kibayita okwetuusaako gwe bulisa maanyi nga ye agwetuusiza ogwobulisa oli omwana yaŋŋamba nze nategeera omuzannyo ogwo manyina okukaaba n'ensiita n'obugere naye waliwo abantu abaspecializingira ddala mu nteekateeka z'obwegassi ng'olabira ddala gwe zitali ye tasobola kubeera otuba ne bakyali baffeeza era bwemanya akaaba n'anuuna n'ekigalo ng'akolerera bwegassi n'anuuna n'ekigalo n'akuba agga muga katonda mu ggulu ng'abakyala we batali tasobola ye kukola tasobola kubaawo n'abakyala bennyini era bateereweyo okubyogera nga kyagamba kya nze gye wali abafumbo nga obudde bukya butya nga tiwali kibaddewo yagamba ali ku munne namugamba bebi abasajja bandidde naye gw'ososseeko naye kimanyi nti n'abakazi olumba kumalako pulaani kati nze njagala nkubuulire era singa abakazi bamanyi waabiwo ebibooziboozi wadde olina omumwa gwaliwewe bambi kwegayiridde nga byo bireke byotasaana kunyumya yakimugamba kunyumiza musajja byo n'omala gabireka bulesi nebigira nebibeeraawo naye siwa omukazi akwekalizaako n'agenda nyumya ugambye kuki ekisi kye ate waliwo abasajja abagala okuwulira ebiboozi ebyo naddala mutami y'ekisenge lwakuba njagala kwabulamu abakazi ebiboozi ebyo abasajja abamu biba switchinga on naddala ebyo ebyobuwemu mu kiseera ky'omukisenge bw'obinyumyano oyagala omulage nti gundi kati nawe omusajja alina engeri aswitchingamu naye ky'otalina kwerabira kasita mission emala okuggwa eyo memory tegenda kumuvaamu yaba ategedde ali ku kimalaaya ali ku kyetunda byonna ebyo tebimubulamu yadde wano bisobola okuwulika ng'ebiki owayi bimwategekanga ebintu ebyo byabulirawo ebiriwo babiyitanga sweet jam bibasibanga ekideeya mu kkubo emateeka eyo naye naawe oli wadda twakeera okubonaabona n'ensi eno jukira mugundi bagitanga bakwetako ku genesis evo genesis bangamba yajja yaggwawo genesis sound eyo yaggwawo sound ya genesis eyo omusajja yagikomyawo emirundi ebiri yasooka n'aleeta genesis neggwawo n'aleeta genesis ey'okubiri nayo neggwawo nerigaana negatojjaku naye gwe omusajja yajja genesis eyo yasangawo viba nga viba awo yey'amaanyi ewafaawo kati omwe yaleeta genesis ebiboozi bitandika okutambula nti ate bamunaawulira genesis kuba yajete nga bipya nenyina mwakawala lumu kaali kazi nendiyokiniŋŋaane mukama katonda yali mwana muto nga usuuna akawala kalungi bino byobugenda okulaba jjalibu kyokka ndi lwana tode omutima guŋŋamba yi mukama kano mbakuba myaka gyako walayi mbadde nkawasa kati bwenkuze lwembirabye timunaagamba saagala okitegeera ebintu ate bikyukira ddala abakazi betwakula nga twegomba kati bwe twatuuka gundi mu biseera ebyokuba nti kati tuli gumite ate oweera olaba balala kati ffe twalinga obuto nga tulengera ba Queen Florence abo bayimba bakyansi Nalubega nze nabeerangakaawo nga tusoma nga ŋŋamba naye bannange nekula njagala pasiri kyansi Nalubega kyansi eyo kakati olunaku lumu kyansi Nalubega yajjakaawo okutukyaliyako ku leedi awo ne mutunuulira ekitiibwa kye tumuwa engeri gye twewombeekamu nga zze bwe yali adinamusa n'agamba bannange oli otya mutabani wange ye baliko omutima ne guŋŋamba nti ne bannange yone yali kulashi bannange oli otya mutabani ye baliko munnaekyalaawo balitanga le Sheila Nvannungi bambi omukyalo Princess Sheila Nvannungi nze ndebe bawala bakazi balungi omukyala bango bayaloko kuba yakola ki niba n'omukyala ali bulungi ali kati njagala nkubuulire ligimu yaabwe okwaliko Ruth Kalibala yagera n'anyiririra ku kafaananyi kano ke baamukuba ku gundi kakalimpitawo yanyirirako Ruth Kalibala Sheila Nvannungi Queen Florence ekyo kyali mu ligimu ekyo waliwo omulala gwe bayitanga babeerangako ku posta baminiga gye babateekangako abamu ku posita abo abayimbi
walingawo n'ekigundi kino kifiirwa nange ekyo nekikaddiye kigattudi nalule kyayina emimwe ekyo kirungi kirungi abamanyi obulungi bwesinga tekyetaagisa kubuuza byenfumbe amasowaani ebikopo n'amazzi ag'engalo musembera okulya kulinze mmwe abamanyi n'abatamanyi mbasabye abagalwa musembera okubega ntandise ebibuuzo nkuma nnyo byenfuna eyo gye mpita nga biva mu bakyala n'abaami bukulwaki abasajja balina obungenyise buli akuganza omusaba nsimbi nasooka nembula ekibuuzo bwe nkitta kubanga bangi baali bangwa nembulago nagumanga omukazi mu maaso gankomenyoko otandemu ekinyanya wakakirye yegwe okimanyi nti endongo yange yanga 28 endongo yange yanga 28 enakusomeza 28 bannange endongo yange nyo kuba buli mwaka emenya ebitooke kati nno kyali kwebyo endongo y'ebinyanyanya era abantu bandikuwagiridde myaka gyo nga tubeere wabangawo baddijjaawo abaaliwo Black Jesus kalale Black Jesus yali mulalumuku kuba yali abiddusa nnyo kate gwe wabireeta engeri gwayita kino ekigama kakati ebinyanya ebyo bize bibaawo naye twebaza Mukama Katonda ngirigimu yaffe yagenda n'ebiyoyoota n'ebitereeza n'ebikakka tunyumye ku baana banaawo abaaliiriwaawo mu Masaka awo abaakola kati mwe ne mugenda ne mukimodanayizingamukko ne tujja waliwo omwana bamuyitanga DJ Chali kati DJ Chali akyaliyo yagaggawala bamuyita kati Masaka bamumanyi nga DMK DJ Chali oyo yali wakabi kati waliwo DJ Samurai yali wakabi Samurai yali ere Masaka naye yagaggawala yasonyiwa bwesonyi negundi naye yagaggawala oyo Samurai yagaggawala Black Jesus si birungi naye nga gyali kati awo waliwo kamperempe wamanya sirya driver dabo kyaja kakoge kakukubo full bottle sibajja kyagendaga kigamba yo mbawo wajeri muwanga basiberemi ya kamperempe Fabiano okufita abajja gwe dego weewuji wali wakakwata tugakwa ekyana ekyo kyali kya mutawa kamperempe aina production effects yatekanga mama najjuka abana bebasi kyakubanga program eyo yabanga mukage ekyo gwe yokimanyi wajitanga obaani aina ekibaitanga ensinkano ne bamalaya abagenda ku midaala ajammwe wetunamaliya puroguramu ensinkano tujja kuba tubatadde mu mbeera eri yennyini tegeera anti kakati nze njagala nkubuuza nti nze ndabye ba presenters abateeka ku bunkenke kamperempe yali wanjawulo nnyo nze njagala okuwulira ebyaddala sooke tusiime ebimuli byo bimuwadde tusooke tusiimeko ku bantu abakoze ebintu ebirungi oyo omusajja kamperempe ono gwe tunyumyako mu jabala mu comment section yali kirooto kya ntiisa kamperempe big up yalina eddoboozi kakati nga tonnaba kulingiza kirala kyonna kamperempe yalina ebigambo ebinyuma kyokka ng'alina ekiroboozi kyatuula wansi nga kikambwe ng'alina kano mukisa gw'abakyala gokka gwe n'okuba ng'oli musajja ng'ayinza okukujeregera kumpewo essaawa aga nnamba oyo kampere mugaga wamanya sina driver dabo kyaja kakonge kakukuba full bottle twalinga e Masaka ku radio buddu kati wabeerangawo gundi Sinovet report yafulumanga nga efuluma annually kakati nga banoonyamu ba presenters abakoze obulungi e Masaka mugundi mu region eyo naye nga baagala kujjamu omu aliidinze naye buli ripoti bwe yajjanga ng'ekyo kikamperempe kyekyasinze nga buli ripoti bakama baffe nga batubuuza kamperempe yani omanyi okuba nga nange abaana baavanga eyo Sembabule nga bajja ne bawaana kamperempe naye nga simutegeera nga ngamba yani akola biki nga bagamba ekisajja kiri Sembabule awo muganda wange kisandabaza nga lipooti ejja tebakimanyi naye nga ku lipooti nga kuliko nti e Masaka alidinga bamuyita kamperempe kyokka mwe muli Masaka temukimanyi nawaganyako omulundi gwali ogu nensabulamuko nange nendirika omulundi gumu
nekidda ogwaddako nekidda netukivaako nemukaga tubeko kisajja ekisajja ekyo kyali kya mutawaana ng'ate oba olaba nga leediyo ya Mbabule kwe kyali kikola nga tetuuka Masaka olunaku lumu nawalirizibwa neŋŋamba nti nno kanoonye nembuuza frequency yaabwe eri kini bagimbule akatonyezemu Mbabule fama neŋŋamba ti kanjinoonye munnange nga njenya nga mpanika ebiwaya ngakagiranga ntekako waya nokawanika lwebako okatungirira akaloboozi bakavayo kasaala ndi ku leediyo bagita premier bagita Premier twalina premier Sembule Sembule yali ekuba eyo tutudde nze nembaziira Tony bwe tutuula nga ffe omanyi okuba batopu naye nga okubanga oli topu ekisajja nga wolaba oba muyimbi kyasinga naye nga babeera bakuyimbirira nga bagamba nti naye bonnange mukola mwebale naye ng'omuntu gwe babagamba temumumanyi olwo ogenda oteekako tomanyi buzibu bwe twayitamu nembaziira ebimu ndowooza mbaziira atya nobinyumya twayita mu buzibu omanyi nembaziira nga tuli batopu nga Masaka twagikakkanya Masaka yo yakkiriza nga ne ku leediyo Buddu ne bakama baffe bakkakkana bagamba nti tulina abaana naye ng'ekibatta naye nga tuba tuli awo mu bitiibwa byaffe tukajjadde mu bitebe ng'ekyana kivaayo kigamba bannange muli battabu naye Sembabule waliyo ekisajja nemukaa n'ekisajja kyekikyeto gasiya kandi kikikola ki olumu mpanika akawaya mpulirize kamperempe leediyo ng'ejja esaalasaala bweti muganda wange ekisajja kyali ku pulogulamu nga yakiro nga yalwa mukaaga nga kirina obusekoseko bwekikubabowa jeri kumwanga muziwembe ebya kamperempe Fabiano nkufenyegenya kakoke kakukuba puludalo dabo chaja Sembabule waliyo ekisajja n'omugamba nzikiriza wamugamba nzikiriza nemugamba Sembabule waliyo ekisajja tukkirize waliyo ekisajja munnange mpola Mazira afunako chance naye ekiwulirizaako yakiwulira twakitomera ngaawo n'abaana ab'e Sembabule baalikodinganga obuntu ne bajja n'obusimu kati twalinanga library e Masaka kati ng'abaana b'e Sembabule abo bamanyi okujja nga baalikodinga kati nga bw'ogenda omuteerako egundi ogenda n'olabako nti nno kamperempe kati n'okajjako n'okateeka ku kompyuta eno kanja kawulirizamu nga ndizekka ndeka naawe mala n'obudde buyise eyasuze ne bwokeera oba omala abiseera nakyaludako kasita ovuzemu ndeka nawe erinda kutumaleko mayirozi nyamba oye nanfuka nze bindanye wabula gwe kati kamperempe oyinza okutubuuza nti muvaawa okujja muwaguze babeere nga tebakyamubageraageranyako kati obuzibu bwe bwava kati ebiseera ebyo endongo etaba bwetaba ennyo abaana bakizuula nti nno bwe mutegeka ebidongo eyo ebbali ne mugamba nti oba sola benne bazeeto ne bajja bw'abantu bayiika twagendanga eyo mu bisaawe byeyo ne basiba ebideeya ne bagenda bakuba sente enzibu ne bagenda basoloza 10 nga nnyanya oli najjuza kampepe namuyingirako nze ekambulala awo tetwayingirako ekambulala tuzize kulaba kampepe ne batusasulayo emitwalo nga 6 5 kati bo ne batwala sente bwe batyo mu mbeera eyo kakati ne kamperempe bamutegekanga nga kamperempe oyo tolaba bino bitukuba ebisaawa nga kamperempe nga gwe bulo twayingira kampepe ku nusu kasanvu nga kamperempe kimuleta ku stage kwogera mannya ge kakati nno nkugamba ebigambo bino kamperempe ayiteyo kuluntaza nga bw'omuleeta nga ne driver kubira nga kisobola okukwata microphone ne kituula mu maaso mu mmotoka kyali tikirina mbeera yako kuluntaza ne kigaa kituula mu maaso mu mmotoka kakati drive nayitamu ayayaya yesa mbowa jeri muyangamuzi wende bya kamperempe ayayaya abana ne balyoka bagoba emmotoka tujase ndongo tugenda popo tugenda kipoko dubai Bible has a big up on yourself gwe n'osooka olengera abantu we bagira
kati waliwo bagendanga ne batutegeka ffenna ne bategeka Mbazira Tone Suna Beni Masiko naye yagikuba ikwetaawo Masiko yakuba enongo ndiye Masiko ne gundi ne Kamperembe kakati ne bagenda bagamba mbu ffenna tujje tuyite mu drive kati tujje tuyite mu drive emotoka nga zidiringana tino omotoka babakyali waffe bwe twabeerangamu waliwo kyali waffe bamita Sadati olwani abasooka okugula emmotoka mwera temina mmotoka bana Masiko yayina kinuwe ekikadde nze ne Mbazira nga tetuyina naye nga tuyina mukwano gaffe Sadati twali tukola naye ku leediyo buddu kati nga yatuga era nga emmotoka ye agamba abantu nti yaffe kyatuyamba nnyo okubeerawo nga tebatuyisa mu maaso naye nga twali situyina sente esobola kugula mmotoka ebiseera ebyo kati nga tusobola okubeera ku drive muganda wange nga muwulira akaliro ka Kamperembe tolaba nga bagamba nti no babategese mwenna babagasse kakota naye nga mutuula ne mugamba kuno kuliko omusajja nga kuliko ekisajja kuno kuliko ekisajja yemu mwenna kwemuli kyakwatanga omuzindaalo mwenna mwagukwatanga ne mugugezaamu ku drive yo tuyingidde bakawungezi konakolerakudagatukotera ddala Suna Beni yo Mbazira Tone abaana bekatwaze dda kati mwenna Masiko yo 40x40 DJ Masiko twatuuse dda mwenna bagala mwenna mujer banda nga bekaloza nga bagwa Kamperembe yesa boa jeri mwaga n'abali mu lusuku ne basuula endagala oye Kamperembe kati buzibu avaawa omanyi Katonda ono agaba ebintu byanjawulo osobola okubeera ku mpewo wano n'okanganya Obuganda wabula bw'ojja mu reality okulaga ky'olinawo ne bikyukamu katono kaakati ekintu ekyakyankalanya kaliya ya Kamperembe lwe lunaku lwe yakkiriza okujja mu field nammwe nti abantu bajjanga balabe exactly kyebawulira kubanga ebigambo byakyo byali binyuma okuwulira nnyo bajjanga balabe exactly kyebawulira ku radio bagendanga okuwulira nga kibulamu wano mu bantu mu reality wano kati nga kati wano mu bantu mwali bamayinja ebiseera bava kyo twakuyitanga gundi PCDJ ready nga ne vakyo tenakuatikiranye vakyo Mbazira yagitandiikiriza era lwawo Mbazira ng'agikubisanga ffe situlinaba kugifaako kati wano mu reality kakati yalina obuzibu nti bamuwanga ebyuma okutandika okuba ng'akuba naye nga amaanyi ge gaali mu kuba ndongo gye baweerera tugenda batta abaana kati nga kikuba obuseko kati abantu nga bye balowooza kati bwe yajjanga wano nga balabamu engeri y'okutagalatagala takutte muzindaalo nti agiweerera nebikyukamu kati abantu bagenda okulanga abantu baddako ebbali bati kati ffe buyanga nga tujja nga tukomerera eri endongo gye bayita kati ate ffe n'Embazira nga tulina amaanyi gaffe we gali nti ng'omu akwata microphone kati oba Mbazira n'akuba kati ng'osobola okujjonkera endongo ya muno kati amafuluma abo n'ababaze emisanga bagamba sajja ku mpewo kyamaanyi naye wano biganye okitegeera kati awo nga olutambi lugenda lukyuka mpola mpola mpaka omwana yali abayingiddemu awo kyessaamanya bayabulira Dickson Omutambuze Dickson Omutambuze yali just presenter naye nga tiyakuba ku ndongo waliwo Kasita Christ yajja nakubakubamu awo katono bajja bangi ne bajja bayingira awo naye nga bayingiddemu awo Kasita Christ waliwo ku mbabulire yaliwo Duncan yagenda eyo Kigezi eyo Voice of Kigezi kati yakola Serekita Magi yajjako kaawo Serekita Magi yali kumbabule na kati akola mubenda ali kumubenda awo naye awo Kamperembe awo gundi yali Masiko naye yagikuba kakati Masiko oyo
Aina kalobozi ke katono tunaawe. Masiko asaana naye okuwa ebimuli bye alina omulimu gwe yakola gwali gw'amaanyi mu ntandikwa y'endongo ya rediyo. Masiko bamuwa omulimu ku rediyo Ikweta n'atandika ng'akola puroguramu bagitanga Friday bayitanga watya Friday jam something like that. Friday jam yalinga ku Ibuddu yalinga wa Friday jam Friday yalinga ya Lwakutaano kiro Budukira mix yali ey'okubuddu yali ya Buddu kati eno bagitanga Friday jam yabeeranga ku Ikweta ku Lwokutaano ne Saturday Express era yabeeranga ku radio Ikweta ku Lwomukaaga ekawungeezi. Yes awo nga kusanga 11 awo ngekuba ng'omuziki gw'amasiko gutandika nga mutubalinda kiro naye ogw'amasiko gwo gwatandikanga misana. Kati nakola nga program bagitazo mu Africa yabeeranga olwa mukaaga kiro kati nga masiko yaba yamaze okukuba wana emisana yatandise misana. Nenga muganda wange ogenda okujanga kyasanyalaza dda abantu ngoyita mu town mu Masaka ngo radio. Kakati masiko yagenda okutandika okuleeta idea ey'okkubira ebidongo ebyo ku radio. Idea ey'okkubira ebidongo ebyo ku radio twabangayo nga tubimanyi naye nga situfunanga ku idea ebikubira ku radio. Masiko kye kyabitandika bikubira ku radio ate najja n'amaanyi mangi nti yabiwereranga ng'akubiramu olwali ng'ate amanyi n'okwogerera ku radio. Yali mulungi naye yalina ati wa radio nga ina kalobozi kakabanga akasaakaala awo naye nga kaddala radio. In fact Masiko 40 by 40. Hey, wasibu. Hello, DJ Masiko. Yes sir. Yo nene. Yes Masiko. Kati begombanga nnyo ndawusi era ng'olaba ayagala kusikasika olulawusirawusi bw'atyo. Kati Masiko yali mulungi nnyo era naye Masiko tumuwa ebimuli byebale era twatambulangako ne Masiko oyo nga tugenda okukuba ebidongo nga tutambulidde mu mugongo gwe okitegeera nga bazze kulaba Masiko naffe n'atwanjulayo nawe n'abanjulayo. Kitegeeza Masiko yabasooka okubamba mu Masaka omwo. Masiko yatusooka okufuuka wakabi Masaka. Ne Masaka banene Ikweta yalinga academy ya radio ze Masaka. Yalina bukyalo bwakolanga akawungeezi obwakubanga obulango obwo. Lona ne Saala. Bwabanga bulungi. Lona ne Saala program bagitanga gundi. Buddu Express enyuma bannange. Neredi ebiseera ebyo nga zoogerwako. Gwe omukozi wa ku radio? Mukozi wa ku radio. Ebintu bikyutandise kucyankalana bucyankalanyi. Njagala nkubuulire omukozi wa ku radio yalina ekitiibwa. Nze ina ekyali kinayagala nange kumpe kivuga ekimeeta kyange kimadimbuko. Nga kirenge kye kigaba kikuba oluyimba nekyogana emirundi emeka gye lwakazannya ku radio eyo. Olimba balita seti alosi wakazannya emirundi bwekyanganzija ku mbabula emirundi nabenga tok madimbuko manya serebu era program janga manya serebu nga kuwa mawuli gaba serebu noga madimbuko musajja mulungi yali musajja mulungi nnyo nakati ne bobo musanze neche mumanyiko kiri kintu eki madimbuko ye branding ekisajja kibera smart buli wokisanga omutogo ndagubera madimbuko mukama yali muwadde ku kasente Kampala wano madimbu mukama wali tuweredde madimbuko kasente ke yeetaaga akamumala obulungi kalina kamala naye akamumala obulungi alabika alina ebirooto bingi nnyo mu mutu omwo akaseera ke wamalako naye madimbuko kirina presentation nno yo madimbuko anti naye yagira mu ttaki ya Kamperempe. Madimbuko mutaka wa Kabaka sima bikoze biteva simati ati madimbuko y'omu ku bantu abajjira mugundi mu madimbuko mutaka wa Kabaka buli muntu abaako n'abaana abazze bamugoberera. Yes. Kati madimbuko y'omu ku bantu baayagala okusikambulayo ku kifaananyi kya Kamperempe ekituufu nga bwe kyabeeranga mpola mpola era bw'omuwulira ku radio Buddu ng'akola owulira ddala nga ddala yali faani wa Kamperempe. Wala abantu bawulira gawa ne Kampala kiki kyaganye oyo menga atudde mu machaga BTFM awo kitegeera n'atwa machaga Simba bubeera budde nze kyemmanyi kubanga nze twatuuka ekiseera nga tuli e Masaka eyo nga tulaba buli kimu tukikoze naye nga
ntugamba ne mutufu oli kimu tukoze Masaka twetaaga Kampala eseera bwe kyatuuka nze nabeeranga n'okukkiriza mutima ne ngamba nti kirabika ndi mu kwewaayiriza ng'akadde akatuufu tekannatuuka naye akadde akatuufu ako bwe kalituukaako bali neeyitira bali bagamba nti no Masaka waliyo abaana kalalamu kati ekyannumanga kyabanumangako okimanyi kati nga nze ndi mubende ntandisa okukola nga buli pulezida gwempulya gwe bawadde e Kampala bafubutusewa yafubutuse Masaka kati nga neebuuza leediyo emubende ab'e Kampala bwe tebazitululamu nga ndaba ebintu bikoze nga neebuuza naye baddaaki emubende bo lwaki tebatunulayo kabeera kadde nga katuuse njagala nkubuulire ng'akaddeko katuuse tewali na muntu asobola kukazibikira ate era kiba kyekyo nze nabeerangaawo nga nsiika nga mpulira amaanyi ne talenti gye nnina mu nze muli munda engeri gye njiribyemu n'obulamu bw'ensi eno gye bunjuyizaamu ne ngamba nti no buli ssomo lyonna eribeera sitandiriseemu ne ngamba nti nno walabika aliwo akajja akatonotono akasigalidde nkasambe Mukama Katonda abikole nga nze ngenda nene kubamu ekifaananyi mulimu tibangamba nengamba n'ebino ebintu bino byenkola neyimala bigwa mu ttawuni y'e Kampala bwe biti nsobola okufuuka omusajja w'ettabo oba nange nga nkiwulira muli kitambulira mu nze naye era olunaku linafuna omukisa n'enzija e Kampala kyennyininyini kye nalowooza nga kye nakola tewaddabira kweyiyiza ku mupambana birala sadda mu kulowooza kukoppa muntu yenna nagamba nti kankole entunnunsi zange kyezampa okuviira ddala nkikaka abantu paka bwe kyakwatayo olunaku olwaleero Obuganda ne budda ku nti ng'ennaku z'omwezi meka tuli kuma kutano enansana abaana b'ekamba ise kuma kutano yamanje tukuba endongo ntegeka endongo eno buli mwaka olunaku olwaleero era kigenda kubeera kyanjawulo banne kuno tubakoowuula mujje buli kyegeegwa Kyankwanzi Kiruhura Bukomansimbi Mityana Sembabule Kalungu Masindi Fort Portal Kasanda Adjuman Pakwa Kirira Soroti Kampala Wakiso Mukono Luwero na Misindo na Mutu Bakabali Lukunjirikazo Ishakabula Mojulukana Kasige na Kasonga na Kapilipiti Malababu Sembene Kakumiro Kagadibundi Bojo Shema Katakui Bukwiri Bujiri Kisoroti Nina Mayumba Libatonki Lyandongo Toro Moroto Moyo Yumbe Kweni Palisa Amudati Rubirizi Bulisa Mitoma Kasese Kayunga Mwenna wawuliyako obulango bwenakubanga nga nombo gyobo ate oliriza ituleyo bwesooka kasuku bwe tubaku kwa suku etulendike kuba country wide mu comment section nti oyo suuda bedi yenyini yabikubaga kakati nga waliwo birayi bigamba tati suuda bedi yakoowolanga bwalo omunyala eggwanga ludali tutuusizaako gwe bwakuba nja kuweerezaawo ku bulango obwo buwulire ekyenakolanga waliwo ebintu bye twagenda nga tuwumula manyi Mukama Katonda bwakuwa bye badde oyayaniosiriwalamu otandika okusiriwalamu oba kubeera kukakkana nze tannabimpa twakozesanga amaanyi mangi naye waliwo Katonda byatanakuwa sooka ogire nga weekaaka kati nze waliwo ebintu byemugaye ngamba era nze wabawo abantu agira jjajja kankuwa sente onkubire obulango obuli muzeeyikaana kadakazajja kakubanga ekiro kamalimali kamuzeeyi kamalimali kabeeranga eyo mukyalo eyo bayitayo nsangala naye mukawuliza akaatwako kakuba essimu muzeeyi kamalimali nga mwaka wange obudde ku leediyo kubanga kalinga kakabi ate era nakati kuba yasirika mu busirisi naye era akyaliwo akabi kamalimali oyo kavubuka kaaliawo nga kato naye nga kali talented kabeeranga eyo mukyalo nga ye mulenzi ategeera ebigambo byalina okwogera ku mpewo omanye eno disipulini y'empewo era nayo bakuzaala nayo wadde obuyigirize bubaawo biri bibeera ipapula waliwo disipulini omuntu gy'olina okuba nayo nga ggwe ng'evudde wammwe wa mukyala Kayondo yajja kubanga entegetege empimba ebyo kaakati kikamalimali ekyo kyayogeranga ku mpewo nga avaako nga tamakodde naye nga ebigambo biri komiki nga bisesa anti kamalimali yawumulyanga ku mpewo naye nga buli awulira ekibwe mulalowooza yakitegedde eka abalala abasiru tebakitegedde anti yeyo empemula ekyasinza okuba ennungi mokola ekigambo buli muntu alowooze mbu yakitegedde eka kumbe eggwanga lira likitegedde naye buli omu akyemattiza mutima gwe tyakimanyi kyagendanga nekikuba essimu nekigamba bwana yebaleko taata gonze gye tuli munangolota kali wano n'ekikali kyange kirina obutuuliro bwalekalokuleka wali olidde ku kikajjo kya goowa gonze
supu akibeeramu omumanyi koze nti mutegeera bulungi ndi ku kikajjo kya gowangaya kajinza kikuloero ku kikajjo kyange ekyagowanebadai aye no kiweddewo ekikajjo kiweddewo ne kanzikirire nembanga ku malaalo nga gye baziika Matilda kati nga ayongera amalaalo muli mu pulogulaamu ya saa 9 gwa kiro ntemeye ekikajjo ekirala era nga nina okubaako nga neekuuma nkuwuliriza nga ndi bize nekigamba mbu kanzikirire mu malaalo mu lusuku nga we baziika Matilda kimenyeye ekikajjo kya gowa kikomewe nekibuuza n'ekikajjo kya gowa kiga kyaga mazzi kawali bali big up yona joli muganda wange nengo buli program yabagala abakubi bayo kati kabakabali bali bamuzamu ngatosa muri amuzadi sana ani katika maliza mobilize wenene bulumulale kyazanga oyo gayo ina program wobulira we okka makolo kavuma ne bomulira program y'ebidongo tosobola musanga yenze rubachoya abo babaddawa embeera nendo ze sido ze genze ebintu bingi bikyuka ebintu bingi bigenda bikyuka ne bibajja ku kino kyemubaddeko fetulina abantu betwawuliranga abakubiranga ddala amasimu nga okimanyi n'abakubanga amasimu batuka ne bafuuka baserebu nga sebo bulumulale ekyazanga mobilize weeryale bulumulale ekyazanga bulumulale ng'obumanyi gwe okimanyi gwe we bulumulale ekyazanga twagendako ekyazanga nga twagakula ku bulumulalo bamutulagaawo yoyo sibugenga bulumulalo nga wamaanyi igwe simu zakutumulya ddala abantu abonabona abamaama afiso nateeta ebintu ebyabafuula ab'amaanyi kuba amasimu ku gundi ku radio olowooza waliwo Segirinyo omulaba nalinga emasaka ku radio obuddu nga nkola program bagiyita Serukeera naye ng'omusajja oyo akuba essimu mu katuuso wano ak'okuteesa twakayitanga mukebeza munye ng'omusajja akuba essimu yenze eddoboozi ly'ekyebando yenze Segirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando kakati nze tubadde tuteesaga ngamba gavumenti eno bannange baali badde batuga wakakati olaba Segirinya ye muntu gwe nali nekakase yaluka ekintu se from zero nakituusa era nalumwa nnyo Segirinya obuteyagalirako mugundi mu Victoria kale suna tubadde naye ku Kasuku live of course kulwamu naffe mukama waffe atasobodde kubeerawo ffe tuliwo okuba kiraka mpaka wanaakola ki wanaddira naye twongera okumugumya mu kiseera kino kyayitamu manyi si kyangu buladi nze nkimanyi nze natuukako ekiseera ng'abantu bansanga ne bagamba nga saakulaba mukuzika muganda wange najja nenkugamba nti nensirikale nga ndayo nozanga eva neninga okuzika saakulaba sunalika najja ngamba kati ebyo kambiveeko sijja kuddamu kwasama nembivaako mwattu obeera bwegumya kati nze negumya ku mukwano n'olwayiro gwe nkyayina ku mukadde wange nze abantu banneewuunya nnyo n'okubanga saakuba mulanga awo bwakyeyonoonera awo nze bampita okukwata omuzinda okwogera eri abantu nasooka nakuseka naga abayi nsanyusa okubalaba mwebala okujja nibagamba nti nze saalowoozaako nti olunaku luno luli kyanga maama wange afudde nali manyi gitafa enjogera gye nayogeramu yonna yali yakwegumya abantu bange basobole okuguma naye nali sitegeera nalabako bu video nenengera abantu abali mu lumbere nga bakale nekundi yajja abayi lugonvu yajja wono si gundi nengamba nali sitegeera negumiza were kati Kasuku tannaddangulu kale katuberekereze tujja kuddingana olunaku lundi wetuli ate tukyakwasaganyiza ddala olwokunaze ejja kubeerawo ku program yaffe nga tulikwasaganya mpola mpola nga bulijjo Big Side Show eno mbadde nesuuna ben mukama katonda batukumire babayi. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamumusonseka mukamwa bwonna
n'abufulumiza mu nnyindo. Ekibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. Waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi